kuba nimba kubanga okusanyuka kwange ekigambo okusanyuka tekimala. Ndi very excited okubalaba bannange. Mwebale nnyo sawa zino ngenda bagamba bitono ebisinga ngenda bagambira ku lyato kubanga nga bwe mumanyi tulizikanye bagezezaako nnyo okulemesa guno omupiira ogenda maaso. Tuli ffenna abeeyo bagezezaako nnyo okulemesa guno omupiira ogenda maaso. Museveni yabadde eno akati Museveni bwabeera eno nagezaako okutiisatiisa lino eggwanga naye ekirungi ne lino eggwanga limanyi pulezidenti omutuufu owa Uganda. Era bangambye namwe njagala nkiba communicatingire musobole okubeera abeegendereza. According to Dubai laws, it is illegal to get involved in partisan politics. So I want to ask you always to conduct yourself in a way that does not pit you against the law of this land. However, era nkibagamba nti musigale n'okwagala kwammwe ku law ate temukiriza kubasirisa. So that's why ebisinga njagala bibagambira ku lyato. Naye nga bwe mulaba bwe tuli wano, bwe tuli e Qatar, bwe tuli e Bahrain, bwe tuli mu America, bwe tuli e London, bwe tuli e South Africa, bwe tuli e China, bwe tuli e Japan, paka yonna. Ekibuga Dubai nayo city ya struggle yaffe. Capital city ya struggle eri ludda wa Kampala. Capital city ya struggle yaffe eri Kampala naye ne kino kibuga. So mwe abali eno mu diaspora mukola kyamaanyi nnyo. Bino bye mukola bannange si bya kusaaga mu busaazi. No, bye mukola bya kali nnyo. Era mugende maaso nga mubikola. Make sure they don't get you on the wrong side of the law, as I told you. Naye musigale nga mwagala ensi yammwe. Mumpulira baganda bange. Musigale nga mwagala ensi yammwe. Mujjako mawe Uganda kyenkolako. Ye president wa NUP ngali e Dubai gye yagenza okuba nga atendinga emipiira gy'aba Foot Soldiers naddala abawangalira esaidi zeeyo nonno bali bangi abasibiridde entanda ez'enjawulo era mu ebyo byonna mulimu obubaka buno. Abawala mufune abaami kubanga bwe tunatuuka mu Uganda abalezi bajaga luli we twali mu sitago nga wali tondabawo kati mubeekwate kati mukitegeera nze njagala nnyo babi kubanga yanjagala nga nkyali muyala kati namwe mwagale bannamwe nga mukyali mu sitago wali eri kibeere ky'amaanyi si bwe kiri kapere sirina banuma kapere sirina banuma. Nga bigenda mu maaso abantu b'enjawulo beeyongedde okubanga bamusiima ku mulundi guno era nga naddala ekintu ekisookerwako ekyokubanga mbu teyayambadde akakoofiira akakanuupo mbu babagambye mbu yakoze kirungi nnyo okubanga awuliriza omulanga gwa General Muhoozi Kainerugaba. Kantwala omukisa okwebaza Bobi Wine for the first time sikikolangako. Naye ku luno nalabye nga Bobi Wine awa abakulembeze ekitiibwa. Weebale kuwa bakulembeze kitiibwa. General Muhoozi emabegaawo nnaku 2-3 yagenda ku mukutu gwe gwa X oba Twitter n'agamba nti aweze obukoofiira oba aweze ebyambalo byonna ebyefaananiriza ekyambalo ky'amagye. N'agamba gwe anaakwatibwako ajja kusibibwa. Yawadde command n'ayanukula n'ekibiina ekya Nuupu n'agamba n'ab'opposition abayambaza obukoofiira ebyambalo ebyefaananiriza ebyamagye ng'ate temuli b'amagye. Kiri kitiibwa balwanirira kirwanirire. Abasajja beekulula ku ttaka batrainingibwa bayita mu kugesebwa kungi nnyo okutuuka okwambala ekyambalo ekyo. Kati ndaba nga Bobi Wine akakoofiira takambadde neŋŋamba nti weebale taata okuwa abakulembeze oba abakusinga ekitiibwa. Naye ntwala omukisa guno nnyonnyole n'abaana abo bootwala bakolenga ggwe.
bagamba obagamba mukama oba obagamba kubanga bo balinga batategeera tebayinza kulaba ndi kati omukulembeze tayambadde kakofiira tetujja kwambala bo bambala obukofiiro bajja kukwata bakutwale bwe ntajja kulinnyayo wakati yakakomeza takyakambala gwokulembera takambala gwokeenaanise musajja wattu Kapere badde nkusaba akakofiira kaviireko ddala kubanga ate gwe tebajja kulinnyirayo ddala tolina nakyo bagattako ku struggle kati awo gwe banakwata yenna gw'onaamanya baba bwino bagamba mu kyama oba okyogera ku social media nti bannange tuteke ekiregero kyoli mu nkola naye nga bo abaana bo bakyabwambala nejjukira we bakwata wekka tojagamba ate bwebweni si yabagamba kubuyo naye abuvuddeko awadde Jeno Muhoozi president addako ekitiibwa kati gwani asigala ng'okambadde akakofiira vidiyo eno gitwale gitwale nga nkulu mukama wammwe abuvuddeko mumubwenaanise Jeno Muhoozi tasaaga tuvula bagambe aba parliament nti nja basiba musime emigugu mmwe toyina nona mubo oyina okuyita tosobola gamba president Museveni nti jangu mu kokasi tosobola gamba General Silent General Musale tukuyise mu kokasi ya parliament beba manje bajje eggwanga lino akatiibwa kalio kabalekeranga mukko gwogenza okujja mu parliament okuteesa maanyi gaabwe bebakomyawo parliament bebakomyawo constitution democracy mumutule mu parliament muteese ate gwobayite Musime Muhoozi jangu mukakiiko obitotole ebintu ebimu mubigende empola muyinza okuba muyita mu mateeka naye kali kasigalemu nti oli alina okuweebwa ekitiibwa fe okubeera wano eyalwana so Bobi Wine for the first time nkwebaza okuwa Jeno Muhoozi ekitiibwa nolekera obukofiira nigamba n'abaana baabo kubanga ati bo babwambala kukusanyusa bo bakifula nti kyasanyu tebamanyi nti bw'amagye. Yes, ate Nalongo Kitone avuddeyo kuba omu ku abo nabo ayibazizza omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP okubanga yasiimye n'atwalako Kapere e Dubai okwenjoyinga obulamu. Kapere bw'avaayo n'agamba nti kyenjagala nsaba muntu antwalako ebweru nga teyasaba principal Principal mbantu bonna abamwetoolodde nga ne Eddie Muto yasigadde Kampala n'agamba tiketi yange ngina gikwata njiwe Kapere nze mba nyina okumwebaza amutuukiriza ekirooto kye kubanga ne mu famire ya Kapere wayinza okuba tebalinyanko ku nnyonyi nga bulijjo alowooza oba balinnya mu nnyonyi bafa afunye omukisa naye n'agikola ki mu business class ya Emirates Kapere n'atusinze mu ggwanga otegedde bulungi kati gwe bw'ovaayo n'ogamba Kapere sente bandizimuwaddemu ennyumba Kapere gw'olowooleza yawasa omukazi nga takubidde essimu teyayagala magezi go Kapere oyo gw'omanyiira gw'olowooleza n'atakoma okwo n'azaala n'abaana wali owiddeko omwana wa Kapere mu mawulire ntasoma kitegeeza Kapere ate abali mu kumudisikaasingako abasinga nnyo kuba bonna abalenzi be nnalabye balenzirenzi abamu bapangisa nga Kapere naye bw'akola ki bw'apangisa abo ate bana banakuzaala baana bakuweerera bakyalina abaana bato nga ssanyu oteesa ku Kapere alina omukazi n'abaana abasoma ani atategeera Kapere kitegeeza kyayagala akikola ki akimanyi yali ayagala kulinnya ki nnyonyi ekirala nze nyina omukisa mu covid nayamba nnyo abantu b'e Makindi mu be nayamba ne Kapere yakola ki yalimu nemu abo bonna abayogerera Kapere nga bandimuzimbiddemu ennyumba atuweeyo eddakiika bbiri era waddeyo Kapere emitwalo emeka ebiri bwegiti nti Kapere okuyo engeri yandabikira nga tategeera namusanga ne muwayo akaki kitegeeza baafunye mutima mubi kubanga n'abasinga omwogerako abamu baba dipoti nga abalala tebalina passport tebalina nandagamuntu wamma Kapere njagala onyumirwa e Dubai nyiga omuntu sukwizi kola kyonna ekisoboka kubanga okusanyuka kwosanyuse sayimu kwoba osanyuse nezo ennyumba zetuzimba tuzireka kuki ku nsi wabula kyo wafa osanyuse ofa nakyo kyolabyeko oba okirabye ontegedde bulungi era principal nkwebaza okutuukiriza ekirooto kyani kya Kapere n'omutwala ebweru ekyo ekisiraani wakimukoze eki mulenzi Tamale Mironde Junior ye ate ayina endowooza ye ndala nnyo ye yavuddeyo n'agamba nti mbu Kapere bamututte Dubai
kukola documentary. Jukira Junior juzi yavayo n'agamba nti mbuye yasasulwa okubanga avuma Bobi Wine era n'agamba nti tajja kikomya kubanga mwafunira ekyokulya nti ye abange wanaalekera ate okubanga amwogera mafuukule anaalyawa era leero azze n'agamba mbu Kapere bamututte kubanga akola documentary. Kapere bamututte kushootinga documentary Bobi Wine gyazanya nga Kapere karakita yagenda zanyanga nkima era film bagita The Return of the Ganja Man okudda kw'omuyaga. Nze abaagala munyigire nenze gye bagamba ebituufu. Those who want to hate me munvume I will continue nze gye bagamba amazima. Nze mumanyi mazima meereri Bobi Wine ku bukopi tata sente nga n'aba Firebase talina bwe yali atutte bweru lwaki abaatwala Kapere. Season 4 ya documentary gye baliko Kapere agenda zanyanga nkima mweyo film Esport 9 kati awo bajja kuteekamu okufa kwa Segirinya bagende mu bazungu babawe sente mbo balwanirira nnyo freedom. Gonza lwaki Bobi Wine yawamba omulambo gwa Segirinya documentary era kati Segirinya bagenda muteekamu mbu gavumenti ye yamutta. Nze byonna mbimanyi babawo omudaali gwa freedom bafune sente jukire gye midaali gibaako sente. That's why Bobi Wine yalwana nnyo NUP yebeeziika Segirinya baina party gye bagenda omusa mu documentary bagende mu America babagambe the government ye yatta omubaka bamuwe mbu freedom fighter omufere oyo mbu bamuwe Nobel Peace Prize nga bwalwaniridde eddembe oba alwaniridde lyani dati mufere. Mirundi Junior naye ayina ensonga ze lwaki ate abayita president w'ekibiina omufere naye nga we nabagambye mu kusooka nti yagamba nti ye aliwo kubanga avuma kubanga nti mwafunire ekyokulya nti ate munange wanaaba tamuvumye ekyokulya kinaavaawa. Yesanga tweyongerayo wali omwana omulenzi agambye nti ayagala obubaka buno butuukire ddala eri omukulembeze w'ekibiina mbu waliwo ensonga gyakolako olunaku olw'eggulo so gy'ayagadde naye abenga ayisaawo ate obubaka omutuukeko. Eno video ngikodde Mr. President era nga nsaba fada webange mutuuseeko wabeerawo akabonero akalaga nti agirabye nomwe bagana mwe mugitambuze kuba ffenna tugyetaga eno message ngenda kubeera nga netondera fada olunaku lwajjo yabadde munakuwavu nga munyiivu nga mubimu ku bimuluma alaga nti okulwanagana waffe wakati bakomole ne bakomoledi kumulumanga biso mu mutima nanakuwadde mu mutima mpuliriza bulungi wabuliro waboobwe nga naawe omunaku amata okunkumula jjajja wange yalugeranga olugero ewole linnya lya Sadamani Makebe nga yogera lijjeewo tekawo eriryo ewole linnya lya Umaluseka lijjeewo tekawo eryo kuba ebyabadde byakulabirako mpuliriza bulungi nkimanyi twakitegeera nze nawe n'oli nti omulabe waffe the oppressor is evident nti acting within the system eno okumulwanisa twakimanya. However omukulembeze tayagala ffe abajaasi tulumagane tukubagane twemairemu obudde bwaffe n'amaanyi gaffe tugemaireko takyagala kimunakuwaza era nze nakirabye ekyo. I'm very sorry Father, Mr. President. I'm very sorry for that in any kind of way. Nensaba tutegeeragane mu byali proud of omukulembeze waffe ali proud okuba nga tuholding abakulembeze accountable. Ali very much proud and very much appreciative okuba nga tukikola. So mbadde nsaba ffenna tukolenga Father wageme tuleme kumulumya mutima bwe mbako n'ekye nabakola mwe baganda bange nga mulya mubina bye nabanyiiza
nsaba munsonyiwe ezo entalo zikomeeyo. However much nizo basi na video ne attacking comedy yenna tuli ku mavivi tusonyiwe taata tekigenda kuddamu kubaawo ekyafa abalyaso kwerwa tekigenda kuddamu kubaawo tugenda sigala ku mulamwa emmundu zisunuza omulabe ebbanga lyonna abitegedde ensonga za struggle ninga tukyagenda mu maaso amawulire ga General Gaddafi ebyaliwo juzi esikafu eyaliwo tuwulira biwulire kubanga obutambi tetwabulaba naye nakugambye nti juzi gy'ovuddeko anino twalaba kojja omugezi ng'akoleza akatambi era ng'awoninga General Gaddafi. Kakati waliwo omwana avuddeyo n'agamba nti ye mbafunye sitole entuufu mbu ebintu nga we byali mbu ebintu nga we byali okutuukaawo bwe byatuuka ffe bitwalaba naye nga twawulidde nga bamuwoninga mbu sitole yiino bwetyo we yali. Why soko olindeko nina information ku bintu bya General Gaddafi. General Gaddafi abaye bamusalako mu kitebe ne bamukuba munda mwennyini nga n'omukulembeze waali ne babba ensawo y'omukyalo omuze sikola video za propaganda era mbadde sigenda kubyogerako singa mbadde sibirabye ku social media. Video abaana ababadde ku kitebe ku conference mwaganye okuta video ng'abaana bano balwana naye imbu ne bwe mwakikonze General Gaddafi kye mwakoze kibi. General Gaddafi abaddewo nyinza okubasikkaanya naye mu bintu bya zajjonkera kibanda wange naye abaddewo alaze abantu nti twetaaga enkyukakyuka abaddewo kale no yandibadde nti yabadde mu nyampi ekale bw'aba yalya naye abaddewoko n'olutalo lwa Alien Skin ye yalutandika olutalo lwa Alien Skin ne Bobi Wine abaddewo era ng'alwana entalo zammwe bigambibwa mbu ku conference ensembyeyo General Gaddafi abaye bamusalako mu kitebe ne bamukuba munda mwennyini nga n'omukulembeze waali. Funye abantu basatu nga banjawulo ne bambuulira ekintu kyekimu mbu General Gaddafi abaye bazze nga ye talina bakyalibe tabadde n'abaana be abaana bamusalako ne bamukuba oba n'agezaako okweyaba oba n'afuna gwafumita simanyi bulungi oba bituufu basi bituufu biri mu mbu naye obuzibu bw'oku kitebe ekyo gye bulina buli kimu. I personally ku kitebe nagendanga okukwata content wange nga ntuuzaawo kamera yange naye bw'otwala kamera ku kitebe awo n'omalawo kale ennaku n'ofuukamu bize obuzibu bw'oku kitebe abaana b'oku kitebe mukyuse embeera ezo mwana abaana b'amawulire bangi bazzaawo olw'ensonga nti bannange olwo si mukwano gwo temwagala babere nga bakwata content wa Kyagulanyi kyova olaba abaana abamu bavaayo ne batandika okukuba nuupu naye abamu nga basinzidde ku kintu kye mubalaga nga bazze okukola. Mmwe abafuula mbu muli ba ku kitebe ennyo mulemu tuleke tuba tuzze nga tukole kubanga naffe tuli b'amawulire nga mmwe okategeera tulina kaadi zaffe so mulekera ebintu by'otandika okutulabisa kino kye mukola kibi. Omwana bw'aba azze nga azze kukola muleke akole bw'aba munnamawulire okitegeera naye General Gaddafi ekintu kye mwamukoze bwe kibanga kituufu ng'abayaye baamukubye nga mwagala mugoba ku kitebe eri 26 simanyi gye tudda entebe ziba zitandikidde wano ate mufefe nnyini nga tuli mu kweyokya nkale eri 26 tugenda kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Esitole ze twawulirako mbulire era nempulirako nendabako awo akatambi nga wenkugambye nti kojja omugezi ng'awandiise nga bagamba mbu yajja ku kitebe ku lunaku lwe lwa press conference mbu yatuuka ku kitebe n'akozingayo commotion ebintu bibadde awo bingi era mbu n'avaayo ng'afumise oba omwana wa NUP ekiso bintu bingi ebyaliwo nawuliddeko kale nalabye akatambi ako naye oyo oba yasobodde okuba nga atunyonnyola ekituufu nga we kyali oba ge mazima oba nedda awo tetumanyi naye nga tuli ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo ddala tujja kuba nga tubukuwa era tujja kuba nga tugakutuusaako mu bujjuvu bwago sigala naffe tovaawo.